Fun enough. Odiro tyo musajja atakkiriza mutwe gwe ndi alina okukosa n'ayogera bwa njagala wuliriza omusajja ono. Njagala wuliriza Chris Magezi ng'ayogera. Engeri gyafulumyamu ebigambo bye n'ekibuuzo kyebamubuuza n'anaagira kye njagala osooka olye bulungi nnyo. Njagala wuliriza Chris Magezi ono ng'ayogera. So, we already know that her two closest associates, her father, blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Her husband. Korisi Musiru. Mubili abiri mugumu era nga tugenda mu kalulu. Mwatega bomu ku CPS awo na wali ewalla. Ogambye taata w'omwana ono yeetulisaako bomu ku CPS. Amanya g'omusajja temugoogedde aga taata w'omuwala. Then ogambye nti nebba w'omuwala ono y'omu ku be mwakuba abatujju naye erinnyo lina limu lya Muzaffaru. Njagala kubuuza bwe mbanga mulina proper information ekwatagana ku terrorist cells ongamba oti ate mulina erinnya limu Muzaffaru. How many Muzaffaru do we have in Uganda? Chris Busiru, how many Muzaffarus do we have in Uganda? Tomusobola kukola criminal file ng'eriko omuntu alina erinnya limu Muzaffaru. Tekisoboka. Taata w'omwana mbu mutujju 221 yeetulikasako bomu. Bawe mwamotta mbone yali mutujju. Nomu ate bawa manya tosobola kunga nti oyina erinnya limu Muzaffaru. Nga talina linnya lya kambaddizeewo katono muwulire. Ono no didigi ya mulonda. Wulira bulungi nnyo. So, we already know that her two closest associates, her father, blew himself up at CPS. I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Okay. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Yes, the father is Abdul Shakur. She was a daughter to Abdul Shakur, a suicide bomber. Mukulu Chris Magezi. Abdul Shakur. Gwe Chris Magezi bakube embonga buli gyokwatayo bagitta. Bw'obadde okola statement mu kusooka toyogedde mannya ga taata wa muwala. Ne kati ogoogedde Abdul Shakur gonna abiri teri mu Islam mu Uganda ng'ayina amannya abiri gonna nga talina linnya lya kika. Abdul Shakur erya bbawo ono alina limu n'emmeso olaba erina lati mu luzungu. Ate bakubuuziza osoose kukola bwoti amaaso mu galo nabagamba mwegereza omuntu ayambala galo osoose kukola bakubuuza amannya ga bbaawo. So husband Muzaffaru n'obikkula mu kitabo. Kati kankaziyo mu kawulire bulungi nnyo omutundu omusajja ono
mulye bigambo bulungi nnyo muleke mumanyi tebali abantu basiru. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in it. I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Yes, the father is Abdul Shakur. She was a daughter to Abdul Shakur, a suicide bomber who detonated himself at CPS. Kulis Magezi statement yosembayo julira gwe kenyino jumenti statement yokola tekwatagana. Wacha bigo bino tubyogera mu lulimi oluzaali. Abani bategeera bulungi nnyo kubanga o confusing amanya g'abantu bano n'enkwatagana yaabwe abantu babuzaabuza amanya g'abantu bano enkwatagana yaabwe ng'abantu nayo ogibuzaabuza mu statement z'okola. Bw'obeera mu kkooti gw'obeera musibe kansooke mbaddiremu omulundi ogusema muli omusajja ono mulyoke mutegere nti emboozi bafumba nfumbe. Muzaffaru ono Kulis Magezi. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in it. I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Ogambye bawo muwala ye Muzaffaru gwe mwakuba ate omaze n'ogamba nti bawo muwala ye Abdul Shakur eyetulisizaako bomu ku CPS nomala n'okyusa nti yali kitaawe. Namuyina ekizibu kankamalayo ndyoke nkate kankamalayo nkate mawulirireko. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in it. I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Yes. Her husband was Abdul Shakur. Suicide bomber. So, husband ayina babiri. Ayina Muzaffaru ne Abdul Shakur. Video mba nkyagiddamu eyo mba sigimaze naawe. Muyonka nyente kyekizibu ne munyuramu n'obusa. Ogambye husband Faruku. Muzaffaru. Ate omaze n'oddamu husband w'omulala Abdul Shakur.
lwaki mba muyonkete tumala zinazaako bussa ku maberezi gazo nga muziyoko omusajja omukulu atudde mu galubindi olumu wala busiriwazi suspect abeera ate ne bahusband babiri omulundi gumu ng'omu muyita kitabu mwe two husbands both terrorists and they were neutralized omu ogambye nti mwamotta ate ogambye owokubiri eyasooka kitaawe yetulisiza kuliraana CPS bw'okyusa statement n'ogamba era nebba owokubiri yetulisiza ku CPS kati what kind of nonsense is this mumutuyita basiru obwongo bw'ente muyonka ente zino nga ziriko obusa ne mugatta obusa n'amata ne mulyoka muyiika windows gwoba oyambala galubindi olowooza nti otegeera nnyo